Bana mujjukira na postinga video yange nga njogera kuba broker. So mu comment section nejjula abali ba nejjula bano nino omukozi contact me bichi balimo nga bangi. Munange nga nfunamu sigenda mu disclosing naye nga nfunamu ngamba kamukubireko munenga nkubira omukyala yabadde mukyala ng'ayogera bulungi ne ngamba oh wow nga munange wa comment nze ku post yange ku TikTok nteekako no jam inbox nezija mu inbox yo nompe ennamba yo badde nsaba ku Maid Mboozi oyagala Maid yenkana atya konze nsagala basukka 18 sijja kulimba mba sibasobola tubanga abenkana nalabye munaba bagamba asimanyi okosa abaana abato biki illegal musoke muranise early pregnancies mu baana mulyoke mujje ku comment section nga mweyogeza because those girls bazaala abaana nga bakyali bato myaka 12 abaana baba bazadde ate bazaala mu basajja abatakolaki abatabafaako bami ne batandika onnoonya emirimu. So if they come to us, of course waba akola bulungi ojja mwoyo kaminga. And those young girls babwagala abaana, but it's not that ntwagala abaana bato. Me mostly njagala nnyo omwana 18 nga yeetegerera, not more than that. Awo sikusobola, to be honest with you. So munaye ng'omukyala akola ki ngamba kale omwala ali ibanda bonna bamanyiyo kuba ntera okukolerayo wala ali ibanda, but what you're going to do ogenda just kumpa ki transport nze mulinyise basa akole ki ajje nze transport wameka nti 6,000 ngamba okay ibanda manyiyo it's okay nsindika sente omukyala ngamba omwagala ddi nti nkya wendi mwala nga omukyala amandi awo ku macenkeera ankubira ngamba omwala agenda kukubirako kuba yalinnye onza ayina essimu nti ye ngamba de saagala kwa ssimu but it's okay mani awo omwala ankubira she sounded like ngalinga omuntu omukulu ngamba why anti oliwa bampadde namba yo oliwa onze mnejangwe namugongo biki nga mulagirira bodange muleeta paka ku mulyango ankubira ngamba anti ndi ku mulyango ko ngafuluma I had to pay for the border ngafuluma ngasasula border jukira nasindise 6,000 ate ne border etuuse ssebo omukyala teyalinye taxi yalinye border ngasasula 2,200 anjuwa border bana mmwe kyantuuseeko omuwala yazze nga alaga mukazi mukulu like omayi bana abantu abakulanga batini nnyo balinga abaako nabo ba baby nakona nenga alaga face mukadde nga asibye n'obuwigi buno obwedda buno obwabakadde ngamba it's okay nga muyingiza omwala olwatuuse ne kasuka mu ntebe wadde okumbuuzaako ne mugamba gyebaleko nnyabo kale nawe gyebale nziramu nganga andi nkoye nnyo naye oba olina mpa ku mazzi nange nazira omuwala mazzi ng'anywa tutuula wano eno nga mbuuza nti ng'oyangu y'okutuuka kuba yankubidde zabadde essaawa 4 atuusa wano ssaawa 6 nga zigenda kwera bwezi 6 ne mugamba ng'oyangu y'okutuuka nti era nakedde ne mugamba bakedde ssaawa meka nti 4 ne mugamba ng'ovaawa ko yena badde nvaawo nansana kumpi ne mugamba nansana nti yena badde nvaawo nansana ku mastore that was already a red flag ne ngamba omukazi ono yanzibye it's okay kuba already omuntu gwe yampadde mukadde ng'already simusobola ate nangamba ava excuse me ate we yangambye ava nansana ne ngamba omuntu bangambye wa ibanda ono tali yenna ng'alaga muganda nnyo taliiko yadde oba kuba ibanda waliyo abanyankole abo we batyo ba western naye ono muganda nnyo ngamba okay mungane ntuula naye wano kakati nabaddewo ne mawuka mwena mawuka mumumanyi bannange she's a very sharp girl nga ajja mubuuza how are you ng'ona amugamba I'm fine amubuuza what is your name here muwala yatabuse
Nangamba anti beba ono y'omwana gwe ngenda okulabirira bannange nga ayina akajanja bannange anti wakuza bubi abaana bo oyo omwana omuto ng'abuuza omugenyi erinnya lye biki ne mugamba bambi tusaba tusonyiwa just munnanga abaana bange bali so curious baagala omanya naye we are sorry ng'olwedde nze nkimanya akola kyagenda nengamba mawuka stop asking people for their names kanagamba okay mami mugamba you can play na afuluma nangamba ye aunt bakugambye sente zenkolera konze nedda mukama wange tebannangamba nkolera emitwalo 25 kyokka ono yaŋŋambye nzija mu kalina naye ate ndaba zino ziringa just apartments konze apartments na temunnazimba konze nedda mukwano tetunafuna sente zizimba nangamba mukama kiki kino kyompadde nga muddamu bulungi byonna byabuuza kati nga ŋŋamba nkola emitwalo 25 ate ne mugamba 25 nti ye naŋŋamba ate efunayo omuntu alabirira abaana nze just nkola gyawaka ate n'okwoza sooza kubanga ngolola nakola mirimu mirala kufumba funayo alabirira abaana anti kuba nze siri muntu w'abaana konze okay naye nga nze mutima nkimanyi gw'ofuluma kakati munnange nga kuba nina washing machine ng'agiraba nga oyina ne washing machine awo emirimu gijja kwangwa nja kuyambangako ziteekamu ku makya mu mashini nga ngolola n'oggolola neefunayo alabirira abaana kuba nze sigenda sobola konze kale mukama wange n'emitwalo 25 nja gikuwa nga ngamba bane anti gwe oli mulungi tokayanye nakkaayana kyokka ogamba abalala ne balowooza ezo ssente nnyingi ne batamanya nti ziba na ntono kubanga egyo emirimu gye tubakolera giba mingi konze nedda nti nziyina ngenda zikuwa mukwano ati nga tumaliriza nga mbuuza ekisenge kyange kiriwa nteekeyo ebintu amugamba nedda tofaayo ngenda kikulaga kati nga amala ngamba oyina ku mmere endyeko biki kale gundi mpanvu mu nsonyiwe naye kanyanguye nempulya nga yantamye what I did nga ngenda mu kisenge kyange nga nnyambala nga mugamba mukwano mbadde nsaba olabe ekkuba eryakuleese koye ate anti mbadde manyi tumaliriza biki buli kimu kiwedde ati tukanyanye nakaya nakatatongoba onze nedda mukwano sente siziyina ezo naye mbadde nsaba tugenda ngamba nsaba ku transport yanzizaayo onza ate wali buzibu jangu tugende ngenda kuwera wali transport ku taxi kulage nenzikuzaayo nga tufuluma bulungi nga nzigalayo nyumba yange nkwata mwana wange nga tufuluma tugenda natuuse ku taxi ne muyingiza neneefula ayogera ne kondakita nenzija ne mugamba kondakita muwadde transport tumuwa tuula bakutwale mumbe simuwadde yadde n'ekikumi ng'atuula nga nange ninyaka boda neekomerawo ewaka naye mukwano nazze wanene okufuna buyambi naye ate otakinze advantage of me nonziba but trust me weesabire katonda aleme kukola kikukuvaamu nfune mutima mubi kulabisa ddiya n'ekirala nyongera obbategeeza abo abantu bonna abajja mu comment section zisimanyi nina Maid contact me please be careful kuba nange kati already banscaminze I don't know bimpeddeko but be careful abo abantu they are not genuine some of them era webaba scaminga mmwe mumanyi kuba nze mbalabudde si buli ali mu comment section mbu nina omukozi simanyi contact me you have to contact them please be careful ngenda kudda mpati endala ngenda kukulabisa mukazi gwe ngenda kukulabisa sigenda kukkiriza goscaminge bantu balala ngenda kukulabisa ddiya nkomawo